bera namuwadde tomala wadde akatikiti kingo yombera mukula okula we kuba bingi bikutomera otulo tubula olowooza nnyo ennaku zidduka kati oba ali awo ngogamba tugenda mu maayi tugenda mu epo mwezi gwa tugenda mu gwa kati bwetyo bibeera ate baba bakulu bo balowoozanga bo nga tebebase baba tebebase batunula kale ne beebuuza abavuka baaki mu bidongo tunazi n'ebidongo ekiro kati ate bo bali mu bidongo bakedde bakomyeyo mu bidongo budde ne kati omuntu n'asula mu bidongo nga aboyaana boyaanyi otutu mutawaana oli agamba omuntu n'atula ku booda nga tayambadde wadde jaketi empawa ng'owulira nyingi nga yagende mutwala ng'ayambadde ogugato gwavu bwe guti mazima oluusi n'ekiro teryagulaba naye nga yagenda awulira baakula batyabo ng'akubuuza yensi munnange zuka otetenkanye okwasaganya ensonga zonna embeera ogikwasaganya ejjukira nti covid akyaliyo wadde nga twafunye eddagala erigema naye mwadde mulikayanyemu minisita yatangazizza badde basaasanyiza akatambi awo nti tebamugemye bulungi manyi buno social media manyi omwana akuba kifaanyi n'asikamu katona gati empiso bagikubye waggulu ali ne bamunyiga wansi akala kafulumi era abamuli binyina ababikutte nga balaga nti yagemeddwa bantu manyi bantu ate mulimu n'abantu abakulu tebagala kugemebwa ogwe waliwo kiwuliddewa nti kugema bakulu era gina emyaka gyabyafaayo nti abaye kugema bakulu muli ludda wabiwulirangawa abato badde batwala nti kakati bakulu mwe mugemebwa ate bajja tugemera ddala miliyoni 2 mu ziizo ensi zonna kyekikolwa ekiriyo manaye nokubuulira nno abatambula naddala bagenda okutambula abasuubuzi okugema kulabika kugenda kubeerawa teeka kubanga kakati mbadde mugenda n'ogenda n'ekipapula n'otuuka eri ate n'onoonya gye bagemera n'ogemera ekyanga tolina kususa ennaku ezi ate n'opapodde okutawaana okwo okubaddewo mu mawanga amalago gakikkiriziganyiza ne pasipoti kabeera muli kasitiika nti jangu ng'oli mugeme yagemwa aba togemeddwa tolina gyojja genda kitegeere kijja kuba kizibu nnyo wakati bukubanga okaana ne bakyaliibo omugamba nga bibiri ebifuusi bituufu ng'omanyi entambula zo ng'omanyi w'obeera ng'omanyi obulamu bwo omanyi gy'osuubula kikoleko nga bukyali naye nga tugamba bannaffe balina emikolo tubabuuzako banga gyo togizikizanga munanga abantu basooka ne basikatira mu myezi egyasooka egya lockdown embaga yange nze sigenda kubikola ebanayo kati baguma era balumba bulungi n'omukolo gwabwe kuba guliko bameka embaga neggwa ekyenjawulo ekigigwako oli takyakunenya nnyo ntewazze covid transport gwatamanyi senga wegintazze munnange transport bamukubisamu emirundi 2 kati ng'okyayomba mbutaze era tugendawo ku transport minisita ow'entambula oyinza okuba weerabira oba okyajjukira simanyi basiba emmotoka dda ne bazigula taxi mujjuka nga bazigula ne bagamba zigende mu batono kakati abatono abo tukyabalemeddeko tumanyi kinaggwa ddi abantu batambulira sente ze bafuna ntono zonna ate ne zigenda mu kutambula amazima gali nti omuntu ali mu kunyigirizibwa aggwawo kakati wokuba pulani owa booda aweeka omuntu we namukwata ne mu kiwato naawe obalaba gwe munanga atudde ku tv owa taxi bamugamba sayidi eri omu neno sayidi eri omu kyokka nga taxi yesinga otambuza abantu abangi abantu abasinga olowooza batambulirawa poliisi ezikwata betekamu kubasuka ebakwata batakisaga omupoliisi wuyo kakati kondakita n'avaamu n'atambula ekigendo aba yabatissemu babiri wano watuula nga aliwo otuddewo n'atambula ekigendo kinene ayite kuwa poliisi ate n'addamu n'agirinya agenda nengedde omulala n'addamu n'atambula kati kondakita yakanya kutambuza bigere nogato bati kati kikyafunyemu minisita Katumba amala tukakasa nti nno gwe osobola kutuukirira omunene ate mangu ddala ekintu kino kyakolebwanga embeera ekyali ya ttabu ddala kakati ekintu kino kikyagenda mu maaso naye ng'amazima gali nti abantu abasinga obungi batambulira mu taxi mwe mulowooza abeerawo batya mulowooza ekabateekayo akameeza mulowooza ekawaliyo emirembe kubanga ziyakolanga ng'agenze kaleere okusuubula ate bw'abadde akubisa mu transport abantu amu bagonvuga obutasobola kutambula abantu amu balala balema tasobola kutambula bulungi nnyo taxi ng'emuyambawo bannaye mwakyerabira entambula ekyali waggulu nzijja mu kisaasi alirudda waze ndinamuŋoona nangamba sisobodde kujja nti kiki transport bansabye kasanvu kati kati nawe oteebereza munaye gwali awo gwalina emmotoka ya gavumenti gwe tobiriiko tobimanyi naye kati yabeere waaki anga n'ettaano zifuna mukama musaasidde busaasizi mu kibuga niwe bayagula olugoye ogu yaguze akubirako enjawulo ya 5 kyokka transport bamusaba kasanvu olwo olunaku olu omuntu oyo anaaseka ddi mulimu n'abaana abasoma betuwa ku ssente ku makya bagende basome naddala abaatandika okusoma nga ssente z'omwa mazima ga Katonda ate zenkanakana fiizi ojja okusasula omundi tukirowoozeko bannaye ate tetukirwisa nnyo kubanga waliwo solution ani akirimu awo
buddeyo okimanyi nti nabadde jjo ku dduuka olinanga nti kuba butto nyinza okuba simugula mu liita emwemu olinanga nti liita ya butto omanyi franka yeyaŋŋambye ali awo atunda awo nsanja nanga liita ya butto omanyi nti erigenze kasanvu ebadde ku 4 liita wakugula kadomola kubisaamu olabe sente zekeyongeddemu liita kasanvu lisingi kasanvu sabbuuni yeyongeddemu omuti gwabadde ku 3.5 kati gwagenze ku 4 something gwagenze kunya gwengeddemu singi 8 omuti gwa sabbuuni anti kati omanyi olina ku bivasebo bagenda kugamba nti no cost of production yeyongera transport yeyongera okitegera kati kyenva ngamba nti batwerabidde amata omuntu awansi mwerabidde amagende singi 6 liita okitegera era omuntu kizibu nnyo kati wawansi akola atya sabbuuni agenzeko sente butto agenzeko sente sukali agenzeko sente ebintu bigenzeko sente mpitirivu minisita Katumba Wamala sigenda kukuta munnange kakasa kubanga gojja kimala tuukirira omunene ayinza okuba yerabiramu olusaba ne issues nyingi ku mmeeza ate n'agira nezo ezize ku mmeeza kubanga lona olabanga z'okwogera ne bamujjukiza ne bamuwa akapapula n'agamba wait nadda kani alina okukola ekyo bannaye atudde mwateka kwa kumuta abantu babiri kyategeeza sente kisibye buli bintu alina otambula agenda twalire mama we sente takyasobola alina otambula agenda alaba omulwadde takyasobola alina otambula agenda ku mbaga ey'omuntu eyoyo omwana gwe yaweerera takyasobola kugamba kisusa ate alina otambula agenda afune kasente eri gye bakamusuubiza naye takyasobola kano na sente nyingi nnyo kubanga emisaala tegyeyongera transport n'alinnya kati katugeze omuntu afuna emitwalo kali 5 ajja ku mulimu ava namasuba kujja ngezeza katono ava kawempe mbogoba namasuba ajja akole mitwalo gyaga gebamuwa omusawo gadafuna ate ne kampuni ezo kwa jali akolera yafunamu obuzibuzibu 5 negasala okitegedde kakati tekyafuna 5 nadda mukama namuga tugira tufuna 3 embere malokolaki oterera atambula atajje ku mulimu sente ogendo zibaliza n'alyako emmere asigala akogga omusajja mulaba akogga ekivaamu nga yeyogeza yekka ekivaamu ng'afa abantu bafa si lwakuba kira kyonna mbeera omusaala agubala n'agubazaabazamu abaana badda ku ssomero omusaala tegweyongera abaana balwala obulwadde n'omudwaliro tokyagendayo ku bwereere sente zigenda transport yekka nga sente azirya ng'omulimu aguleka naye nga ddala tebasobola ku clearinga kintu ekyo ne kiggwa waliwo akabemberezi owakkanisa yaggulawo era gyali akola owa restaurant atuula n'alya emmere owa taxi tasobola kugenda asobola kubanga taxi waliwo amabanga waliwo ebbanga omuntu otutuulako abasatu waliwo ebbanga ng'ate otaddeko Puterevu esene neziddayo ku sente za bulijjo tujja kuba sente zigene sente abantu tebazirina singa ebyenfuna byali bitegedde tujje sente kyandibadde kisoboka ne sente tezeyongera ku mirimu ne bakama baffe tebali willing n'akamu n'akatono kuzongera ate bye tukozesa nabyo byeyongera ka transport yeyongera omuntu atuuse okufa kati omuntu agala yeyuza gombi ali ku simu tugamba nti no ani atudde atakoze president batugamba tusotte obugaali tuvugireko tolinawo okavugira bakkoona moka zaddamu zayala katutwavuganga ng'oluguudo lwereere ne katolina wookavugira omwana oyinza omuga avuga akagaali bamukoone tekisoboka kakati 0 emunya 3 kintu kinene nnyo topiki tugiresaani atakoze ani alina oteekayo ekintu ekyo bannagani ayamuye ekintu kubanga nedda kikyetaagisa tetwetaaga kuddayo tutula abasatu mu muto bannange embeera mbi nnyo n'abakafiki benyini abazikwata bakwata ne bakoowa okitege waliwo ne bakwatibwa ekisala agamba genda ate boda bazikiriza otwazi bulungi wasiza otya ssebo ono kizito emaluku maluku mbaale mbaale ssebo kizito werinnya mbaale agamba ki gye tuli ssebo kizito gyebale kale nawe gyebale kizito okola kyemaluku mbaale maluku kale kakati ebyentambula bitya gweyo mutambulira mutambula ku kalekaleko ku sente Hello. Mwebali tuweereza mikwano. Kale nnyabo wasizo tya nnyabo. Basize bulungi ddala n'amala. Nangani atakoze gwola batakoze. Nze maama Pat Kungoma nva mu Uganda Media Callers Association. Bannaye mwebali kulisa mulamu ogwo kubanga gubadde guludde nga gutuluma nnyo. Bannange ogenda n'otunuulira nga takisi zaddamu dda okutikka abantu ate nga sente zasigala kyekimu. Ate nga sente tuzifunira ddala mu bulumi bannange, sente ogenda n'ozifuna nga zigendera ddala mu ntambula, naye nze mbadde nsaba gavumenti
eddemu tunole mu kintu ekyo kubanga abantu tuli mu bulumi obw'amaanyi akasente katono nnyo ketufuna ate konna ne kabeera nga kaggwera mu ntambula gavumenti eddemu eteekewo etteeka kubanga bwo obulwadde bukyaliyo naye ate nga takisi zikyatikkira ddala abantu abangi tukyagenderera mu takisi ne mutuula abantu bana sente ne baziremezaayo ate sente ne baziremezaayo olugendo olwali olw'2,000 kati tulutambulira 4,405 bane gavumenti eddemu eteekewo etteeka ng'abatuula babiri tusigale ku sente ezo naye bw'obagamba nga bagamba genda ogule eyiyo oba si kyekyo batutudde tutuule ab'ekatala sente ziddeyo tuddeyo ku sente zaffe tumanye nti tulambala masiki naye nga sente zizzeeyo ze twatambuliranga bannanga abantu tuli mu mbeera mbi nnyo sente tezirabika sente ziggwera mu ntambula webale nnyo bonna bali ku Bukedde TV baagala nnyo omwami Kateeba Uganda bwekyengera tava ku Bukedde TV nekojja kimbo ne Faizi embeera bulungi baswiti ne minisita awulira tujja mukyaza wiiki eyo ajja tutereeze baminisita muwulira banaye kisusse halo tewali solution esente zibwakuzona mu transport ebyakiriko mu parliament bali bizi balwanira simanya bifo teryakyogerako alokali olyotasebo bulungi sebo yani ono oliddawa amanya yenze abasa Robert nkubidde kubaka ku majinja jinja waffe naye ndi nzaalwa ya Bushenyi naye nze kyalo nakyesonyiwa dda mwali mutambulira meke Bushenyi batambulira meka kati mutambulira mu basi okusawo zino okutuuka Bushenyi bakujjako emitwalo 12 Allah ate nga muli bubi okugenda n'okudda n'ejja emitwalo 24 ng'ogenda kukola ki kosooka n'olowooza kyogenda okukola ate Bushenyi naye eno jinja eno twadde mu ntambula ya bulijjo batikabana naye sente ne baziremezayo gyeziri 10,000 kuva jinja okugenda obundi eno buwenge jinja 10,000 bane ba MP muzuukuse ebintu tebyogerako muli mu kalenda bifuulira kale kyetaagisa oyo katumba atunulemu bulungi ensonga ebadde eri abantu zibalumireeyo anze nno ekinuma kirala ekyalo nakyesonyiwa ate efamiry gyendina efamiry girina eyobusenyi naye okuva edda nze nagyesoka gyemitwala 24 ndigyewa akabizinesi kenkola nga katono tosobola ate munange gwe yali jinja ba MP nedda kizito ba MP bali mu parliament nabye bakalina ki simanya njagala kuba speakers njagala kuba vice kati topic gye baliko ennaku zino tubeegayirire musooka ku nsonga z'abantu ekisonga alina bw'ogirinaanyisa booda baazita booda omuntu mba mulinaanye nnyo okusinga mu taxi nabo bakiraba kiwabeerewo ebiri tubiri serious mu kintu kiyite abantu baddeyo ku zaalinya abantu abatambulira mu mabaasi era nazi baasi ne bizinesi ya baasi nabo babivaako baasi oli yayina nti ate twala bameka Dola. Sebo. Ezekesa kuchikwata kantu ya baba dolako. Mweka kujine wase masaka. Mata kwa katika mwiye kwa ntwari idiye kitu. So kanga atese batse masaka kudde kampala. Nagamba mundu batika abantu badibade kitu tebiyo. Abantu berangana wabasatu yito kumiki. Kachitegeeza nti kyakola amateeka tegakola ate kondakita watuuke bali abantu abapoliisi bagira nti bodaboda erere gyavaamu n'ayitako nemusanga mu maaso kati kitegeeza nti nno abatakisi tebava nina abantu bali bameka wabula bokyo bafa ate nno buli muntu atudde n'atereera naye neyeerere kale bwekikwatiko yamba sina kuyamba mulimu gwe kyogera na bubi ayina okukola akole bagamba mulimu bakyatikira ku mazima bagamba nemotoka nese nabo tezivaamu ate kati eyogenze ku mazima kati ate mulimu abakikubamu atikka abantu abala bangi nga ate sente asayo ziriwa ati kati olusi nakubuuza nti tulyewa ajazamusa fetukoleki agamba ngo omukazi ali maaso gyakajanja fuluma fetukoleki mbeera yatamadda tukatuvula sente nyingi buli kimu kingi fetukoleki nenagamba kyekyo nekisa abantu babiri minisita Katumba Wamala ye tumaze omugamba MP hello gamba cha dola siraje ndi okay wasizotya oyagala kukola ki dola siraje kyoyagaliza dola siraje ki bannange
amazima gali nti mukoze kinene nnyo kubanga mujjudde eggwanga ne bamuyita Kulado Kayanja Ndiganga era no munnange njagala bamu ba minisita doola bamu ate naawe bakuwe kabawono nze bampe nze njagala saga kufitinira bwere fitina ebaawo paka mufa mujja kunfitina nveeko abatikka bana sente zezimu bwe mutuuka wali wa traffic n'apapa nassaako masiki n'abo kondakita n'abuukira ku booda nammwe abalala ne babassa ku booda ne muyita ku wa traffic ate ne babazaamu motoka temuba sanitayiza babivaako dde ebyo tebabimanyi nga byaliyo kakati n'ekirala President Museveni ze badde nsaba dola bamukolere ministry gye bayita Ministry of Poverty erwanyisa obwavu kubanga toyinza kulwanyisa bwavu nga tewali ministry enamba ebweyimirira weeri eziyamba abaavu ate zive mu finance mu ministries endala akolewo Ministry of Poverty bagikwate dola n'amala wallahi ya Mungu neyanziza kitwala mu linnya erya Yesu sebo banaitwa yanzege ministry gyakulira yegagawaza abantu ya microfinance anti kakati kyavuda gamba yetaga kuba independent nga tewali kirachyo tabuddemu n'eki twagala bazikirize kati balina kujja weeruwa wanga izo bajja bayitiza ministry ziri nyingi nga tobalina kyezikola zitulirako ne ziba nyingi nabo olusi nenda banga kati ate tukendeza ate bongere tebongera bakendeze nkene tukale ministry mwenda tugenda kwebakira mu kintu kino tugenda munange tukutwaleko mu bantu baffe betwayisemu twababuuzizza ku nkayana ezigenda maaso mu parliament enkayana ezigenda maaso mu parliament mbadde mbasaba zikendere bakole ku bizibu by'abantu ba transport baba necho kya baspeaker kijja kugwa ne bakyakirwanira bulijera baba okuvuganya wali okulwana ne bakirwanidde mu ngeri si ya bugunjufu bewa n'enguzi katugendeyo amanya yenze Njuki Vincent ndi mutuze we Maganjo ku mbeera ye yaba abalwanira ekifo ekyo bonna banene tewali gwosobola kunyooma naye omukisa ogusinga obungi nguwa incumbent ono Kadaga era akyasobola okubawangula nze ndowooza yange ŋŋanza omuntu Musoga Sadati ndino wagira Kadaga adde ku bupya ndi muwagizi we era buli omu amuwagira n'asinga mu kintu ekyo tabadde mukyala mubi mu byakola tumuwagira agende mu maaso kye tuliko abamuvuganya abo tebalina waaka nga Kadaga mwenyini alina waaka kyo kiwedde ze tumwebaze mbeera nansana naye nkora ne safe border ensonga yange gye ndowooza ku buno okulwana okuli mu paramenti abwa sipiika bwa paramenti abantu abo bari badde ne baraga gundi y'ekikuru kutari kurwana kubanga ndowooza saawa zino barimu kurwana saawa eno naye obwa sipiika barimu kurwana bw'abantu abagenda kuripresentinga paramenti ey'e11 so kigenda kukorerwa bagenda kuronderwa ba members ba paramenti abagenda kurayira katemba dengamba ku nsonga eyo mu kifo ky'okurwana bareraze obw'ekikuru ne batuura ne bakkaanya aba members ba paramenti buba naronda yego yoyo buba najja genda naye sikyakuyimirira okurwana ate ne batandika kwevuma kwanisanga n'ebigambo ebitari badde byogerwa ba memba ba paramenti ekyo kiraga ngu politics za Uganda katubagara kuziteeka ku level yo kugamba ngo oba otalina ssente oba otavuma togenda kutwara kifo kya bwa sipiika bwa paramenti naye okusinziira bwendaba sipiika Rebecca Kadaga abadde akoze bulungi abadde atali mubi araza ensonga y'obukulu ebbanga lyamaze mu paramenti so Kadaga yarigenze n'ekyo omuntu alina okusigala ku sipiika Kadaga lwa nsonga ye mukazi teyeekubiira ayagala omuntu wa wansi okulaba ng'avaayo alwanirira owa booda alwanirira omuntu kwegamba ali mu mbeera embi esemba wansi okitegeera naye kati bali bo baagala byanfuna baagala ssente abo nabo balaba batandise n'okuzigaba tewabiwulidde ku mawulire olwaleero batandise okuzigaba Kadaga we nalemu
Jacob siwe nalem kati abantu babiri ate beekuba kati obuzibu bwe tulina mu Uganda buli muntu bwakwata kakutte tayagala kuta kye bayita okweyagaliza wekka kati saawa nga zino oba obudde nga buno kyandibadde kirungi kadaaga nalekirako banne nabo ne bakola ki kubanga atutte obukulembeze buno bwabaddemu mu kifo ekyo kyalimu myaka genze ng'akirimu alekereko ne banne bakole ki kye bayita okwagaliza. Nze kati nganza omusajja ow'FDC era ngamba nti Ssemujju Nganda atwalemu kubanga Kadaaga abaddeyo Jacob Olanya abadde deputy kati ate Ssemujju Nganda tetunaba ku nkola ye nandiyagadde Ssemujju Nganda tumuweemu omanyi bwe tuba tugenda mu byobufuzi nga sayidi emu yeeri ku kyonna tuba twekuubiddemu kale tumanya nti omukulembeze wa sayidi eri deputy mayor n'abeera wa sayidi de gundi wa speaker n'abeera sayidi eno ate deputy speaker yandibadde ate sayidi endala kati tubanga ebyobufuzi tubigabanya nti ne twekuubira sayidi emu kuba kati ebiteeso by'omukulu bwe bibanga abikulubiza mwana wa waka wa munju biba birina kuyita obutereevu kuba lwa nsonga nze sisobola kusalira taata wange musango era ndeka taata n'akola ki n'ayisawo ekintu kye kati bwe naamunenya walajja kunkangavula wali kati kamune olw'ensonga eyo Ssemujju Nganda akwatemu. Tugamba oluvuutu lwa Easter basebo ne banyabo twagala tuterezeewo naffe we tusobodde twagala tukuddize omulungi era ng'enkola egenda kuba bweti kasita olengera amajinga galengejja ku TV ya Bukedde 1 TV ya Bukedde 2 ng'omanya kyessaawa ey'okuwangula yeeyo bw'otyo ng'okuba essimu yaffe 0443378771 wona okuba essimu ajja kuwaayo presenter ajja kukukwata bwakukwata bw'oti tokkiriza okuva ku ssimu nga tolese ennamba yo tujja kulaba engeri gye tufuna ennamba yo tusobole okuba nga tuliziganya nze naawe naye olukuba essimu woti gamba oluvuutu kyotandisa nga otumanya nti otegedde kakati twaga tugenda mu mbeera y'obudde Haji Sulaiman Bukenya ogyagala nnyo awo mu Kiyembe Textiles embeera y'obudde yeeno sajja abakulu babalina bebagoberera nabo ku TV buli omu alina kyayagala nze mama wange ayagala nnyo beera mulamu bannaye nogamba kati oba kino n'akinwa bagambye olya watermelon mbisi eyo nagi simanya ng'ebikuta bibisi n'abirya kati abakira nga baleesa ekipya bambi babyagala ebyo kale n'embeera y'obudde tugitegeere gasani ennaku zokakubamu enkuba neetonnyamu katulabe obudde bubadde bwa musana mu ggwanga wadde ng'ebitundu ebimu ng'ebiriraanye ennyanja Nalubaale nga Entebbe yo byafunyeeyo olunywankoko otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Yonima nze Annette Nakimbugwe ekifaananyi ekib'embeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga empewo ez'omukalo ezikumuntu okuva ku ddungu Sahara okudda mu bitundu byaffe era nga bisindise omukuubo gw'enkuba okweyongerayo ddala mu bukiikaddyo obwa Tanzania nga kyekiviiriddeko enkuba okkendeera mu bitundu ebyo ebimu enkuba mwebadde etonnya ku makya tusuubira olunywankoko ku nnyanja Nalubaale era ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo byo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu mu biseera eby'olweggulo tusuubira era enkuba okutonya mu bitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'ennyanja Nalubaale era nga tusuubira n'omusana okusigala nga gwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okulinnya okutuuka ku centigrades 29 mu kibuga kyattu Kampala 28 Masaka ate nga yo Kasese tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 31 ebitundu ebiri mu bukiika kkono bw'eggwanga lyaffe yo tusuubira temperature okulinnya okutuuka ku centigrades 3 okutuukira ddala ku 33 n'34 eyo mu Karamoja wadde nga yo Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25 era nga mu kiseera kino ng'ebbugumu ly'empewo erya waggulu lirinye okubirizibwa okunywa ennyo amazzi okusobola okukuuma obulamu bwo nga bulungi okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe nga Mombasa wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 31 ate yo mu Moscow
wasuubirwayo omuzira. Mu New York wasuubirwayo enkuba okutonya ateyo mu Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 3.1. Yo London obudde busuubirwa okubeera obwekiddedde ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 10. Webale kubeera naffe akaseera kano. Nze Annette Nakimbugwe weeraba. Kaseera kana tugenze mu mawulire gaffe asobola okubeeranga nago ogategeera bantu baffe abali mu bitundu by'eggayaza mugamba mutya Kyankima Kaleerwe Kasangati mugamba mutya abuuza aba mu Kiyaye ennakulabye awo wabeeranga bakola waawo nno mu Kiyaye n'akakola sikagendawo obayitanga nnakulabye ku Elliot bayitanga nnakulabye ku Elliot ngira munda kakati akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mubaka wa Kyaddondo East ensonga z'abannansi abazze bakwatibwa azitutte mu Parliament asabye Parliament eragire ebitongole ebyokwerinda bimbule abantu bano. Speaker Rebecca Kadaga ensonga azisindise mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu lizitunulemu katugendeyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu guno gwe mulundi ogusoosokerako mu Parliament okuva okulondole kwaggwa ng'abulidde Parliament olw'ekya bannayuganda bangi abatamanyiddwa mu muwendo bakwatibwa bitongole ebyokwerinda. The campaigns were filled with unprecedented levels of state-inspired violence and brutality, where very many of our supporters were murdered, many were maimed, while others sustained grave injuries. Kyagulanyi yeebuzizza amateeka ddiru gakola kuba omuntu abeera talina musango kutuusa nga kkooti ebasalidde omusango saako n'etteeka erikugira okutulugunya bannansi. Those that have been lucky to come out alive, Madam Speaker, they have spoken of how they've been subjected to unspeakable torture and brutality while in detention. Some of our people have been castrated, Madam Speaker. Ategezza nti abantu bangi bazze basibwa mu kkooti y'amagye ne baggulwako emisango egitali gyemu. That Ugandans are being abducted on a daily basis by security operatives in notorious vans called drones. Why are our civilians being tried in military courts? Why are they being charged in the absence of their lawyers and relatives, Madam Speaker? Kyagulanyi agambye nti akimanye bulungi Parliament ebitalagira gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda tebijja kuyimbula abantu bano wabula kasita bitadde ku likodi za Parliament. But at least let this Parliament go on record and be known to stand with the people of Uganda in very hard and humiliating times like this. Speaker Rebecca Kadaga ensonga zinasindise mu kakiiko ka Parliament akalondola eddembe ly'obuntu. The statement will be sent to the Committee on Human Rights, which is already investigating issues concerning the elections. Ebiwebereddwa nga wiiki ewedde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Jino Gyejulongo yatwala olukalala abantu 173 mu Parliament byagamba nti bali mikono gya gavumenti kyokka olukalala lutukontana nolaba NUP. Were arrested because they were found in possession of military stores. Ebyo nga bityo nampala wa gavumenti Ruth Ndankabirwa ayogedde kusika omugugu abadde olunaku olw'eggulo mu Parliament ku nsonga z'obwa Speaker. Politics kubanga kufuna lubuto lukula ludda bwe terukula nga ludda munda ne bwe weegana siri lubuto lukula lukola ki. Nankabirwa gwe tusanze mu maka ag'endegi Luweero akalambidde ensonga z'obwa Speaker agenda okuddako olukiiko olufuzi olwa NRM Olaseeke lwe lugenda okusalawo. Abadde kyakuswaza nnyo nti omuntu gw'oyogeddeko ate asitusa okulambulula message ze yaweereza ku WhatsApp. First of all kiswaza n'okutandika okudiscussinga WhatsApp messages mu Parliament. Kati bino bye tulaba Seeke ejja kutuula. Bino kuba okyavudde kubako obugenda busindikwa ku masimu gaba kukulona ejja kubulanya kuba Speaker eddako kyokka nga boogera Speaker aliko Rebecca Kadaga kibawakanya ono yewuunyiza n'abagala okuleeta ekiteeso ky'okwongeza ku muwendo gw'abamyuka ba Speaker wala nategeeza tekyetaagisa kubanga n'omumyuka aliwo alinga atalina mugaso. Speaker abadde addukanya Parliament omu kakati panel of speakers ate yaki nga ne deputy speaker ali redundant ekyo kyezite kyokka akawungezi ka leero omumyuka wa ssente wa NRM asooka era nga yakwasisa empisa mu kibiina ky'NRM Alhaji Moses Kigongo afulumiza ekiwandiiko ekivumirira engeri ensonga z'olukiiko olufuzi olwa Seeke gye zaatuse mu Parliament ku y'okulonda Speaker ow'e11 ategeeza nti wadde buli muntu abeera demokrasi y'okwogera naye Parliament erina emitinda gyayo merondera Speaker
agamita amasiga 3 okuli eri executive esigeddamuze ne parliament birina okuweebwa ekitiibwa era n'akubiriza abantu okukomya okuttata n'ebitongole bya gavumenti. Ensonga oziwulidde. Kati naye atanyiza. Nakugamba nti olutalo lujja okuddako okulaba lwe lugendo lwennyini olujja kuba Ssematalo kuula ejjembe owulire omuntu bwago. Naye kale mwogere ku transport naye entalo zammwe muzirwane kasita sente mulina naye mwogere ku transport abantu bafa. Sente mpitirivu zetutambulira abantu bafa bannange ate zetufuna ntini kakati ebintu byonna omuntu n'atambula nga yeekyaya atambula yeekyaya abalonzi bamwe bafa. wali ogusaanaga ensi ogirabye nti njiraba ogirabanga bwe njiraba nti njiraba naga kale kaŋŋende n'omugato olina kyoŋŋambye ssebo nti kaŋŋende oli agamba ate mwenno kale ogamba bani nti mwe kale tutambula namwe kakati abali kale gwe tebalabye ku TV kubanga transport yalinye nanya kugende nti amata galinye lita yagenze ku sente nyingi nnyo obutto bwalinye sabbuuni yalinye sente mpitivu singi kumpi 5 biramba abagula ekitole mujja kirabanga bakyongeddemu kakati awawaawo ebintu ebiri basic bya bulijjo omuntu byakozesa kitegeeza wembera mbinya ate tekita tetweta katuuka tugenze kugulira kaya nebya mwesi bifumu birwanire ne mukole ne ku bantu. Ministry y'ebyobulamu ate yo yagambye nti no ensimbi obuwumbi 18 ezayisibwa Parliament okugula eddagala lya COVID-19 Ministry y'ebyensimbi teziwangayo eri ministry ey'ebyobulamu kiki ekigenda maaso teziwangayo ministry y'ebyensimbi tewangayo sente mu ministry y'ebyobulamu sente ez'okukola ki okugula eddagala lya COVID-19 butereevu era minisita yagambye tazirabangako byayogeddwa minisita y'ebyobulamu Dr. Januth Acheng ng'alambika ku by'okugema COVID-19 lwaki sente temuziwaayo. Ensimbi zino zaali tonotono ku 292 Parliament bwe yayisa mu mbalire y'ennyongereza wabula kinajjukirwa nti minisita w'ebyobulamu Dr. Januth Acheng Parliament bwe yali kubaganya ebirowoozo ku ssente zino yawulira Parliament zeetaagibwa mu bwangu minisita egenda esasule ku ddagala ng'amawanga abantu teganalitwala. Leero minisita Acheng wabadde mu Parliament yagambye nti eddagala eggwanga lye lyafunye AstraZeneca Uganda lyagiwa ku bwereere nga teryaguliddwa bugulibwa. So far we have received 964,000 doses of the AstraZeneca vaccine, and these are donations from the COVAX facility and from the government of India. Mbaka w'emanji ya kaunti John Babs Nambishi wasinzira okusaminisa ku ndinga annyonnyole Parliament ensimbi ze yayisa obuy'okumi-munana gye zaalaga Uganda bwe yafunye eddagala lya bwereere. Could you please furnish us with the whereabouts of the money that was approved by this house? $5 million was provided. However, because of some technicalities, this money has delayed. We have not yet accessed it, and that is why we have not yet paid for vaccines. But we have an assurance from Ministry of Finance that this money will be available and we shall duly pay for the vaccines. Uganda yetaaga dozi eddagala obukadde 45 ogema abantu obukadde 22 okulinda abanoonyiboobubudamu ku dozi n'abagabirizi b'obuyambi minisita agambye nti bakuwa Uganda obukadde 18 so nga Uganda yakugula dozi obukadde 27 ezitaaga obukadde bw'ensimbi 162 gavumenti zirina okuwayo mu bitondotondo. Of the 22 million people, refugees are inclusive. We need about 45 million doses of the vaccines. Ombaka w'ekazi Gordon Bafachi atabukidde minisita Acheng ne gavumenti yagambye nti olumirira bannansi kubanga omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 bwe guba gukendeera lwaki teggula bizinesi z'abantu zikyali ku muggalo n'agamba nti abantu bangi batuse n'okufa olw'amabanja n'okweraliikirira. Where do you want people of Uganda to go? Do you want by the time you end COVID and declare COVID as free in Uganda when you don't have any population here? Indeed, if we can speed up the vaccination exercise, it will go a long way in facilitating us to open up those sectors. Mwongeremu minisitiri w'ebyobulamu erabudde abatambuza amawulire amakyamu ku ddagala lya COVID-19 n'engeri minisitiri w'ebyobulamu Dr. Januth Acheng yagemeddwamu. Dr. Diana Atwine nga ye muwandiisi w'enkalakale minisitiri w'ebyobulamu agamba nti akatambi akatambuzibwa kajingire ng'ekisinga okumuluma akatuufu baakalese. The vaccine is working because by the time they received the World Health Organization emergency approval, they took it through
all the processes of clinical trial. We who have been put in this, who are holding the mantle of health sector, we cannot put the lives of the people of Uganda in danger by just accepting reckless. And remember, in other countries, they have given this vaccine. So many millions of people, they have gotten this vaccine. Ona byogedde ku minisitiri w'obulamu abadde akwasibwa ebyuma ebikebera COVID-19 okuva mu private sector foundation kali bwebito ebiri omukyala baamugemye katambi akalala nkalabye akasoose nange nabadde ntidde nga ndabanga empisa yabadde wansinsi katemba olusi wakiri otojjira ddala kugema achenge mugeme amugemi ne kabushenge ne waffe mugeme kale bagemeddwa ne dola bagenda mugema buterevu nze bagenda kugema nga nange bangema Canada waliyo omuntu atulaba ayitibwa Musoke Steven Koli nnyo ogamye nkulabire kuri yonna yonna nti nno ate ojagala nnyo kwali kati sawa zino Steven so wenna kifuma ali Canada banga yagende Canada ono ate mulala waliwo n'omukyalo omulala ate era gobangambye atava ku kyanca njagala kumufuna wano ali side ze Kamuli waliwo n'okyomuhendo Lamula ali Canada naye abeerako eyo nayo Malubya Kaddu waliwo Namulindwa waliwo Aisha abo nabo baganda bange bahaja tukulu Namulindwa naye kwali ali mu America bali atya jakettera atulabireyo ku kyenca waliwo omukyala ayitibwa mukyaba muyita headmistress Kasowole Specioza we Kamuli Girls College abaana bonna bali intact tewali mwana afunye bizibu side eyo side visitation antibaziga ayitibwa Kasowole Specioza headmistress Kamuli Girls Namawanyago Nawanyago nawe ate batugambe nti nomberako nga mutulaba mwe bali namwe okwasaganya side eyo ngesomero lisigadde liyimiridde ku mmere eno kale tugenze mawuli gaffe bwerwe gwanga nago osobola okubeera nga ogategeera tugenzeko ate era mu lubiri tetujja kumala gazikiza lubiri tuliko oluliri lya Bungereza kati ate ye muganda wa Harry William ayitibwa Prince William ne mukyala we Kate Middleton babadde bagenzeko eyo mu mirimu gyabwe togimanyi bafuluma ne kooti zino ezaabwe n'ebikofira byako nga bagenze okukola emirimu gy'olubiri babadde bagenze kukyayira ssomero by'abalina bizibu kati bannamawulire ne bajja munnamawulire yenyodde n'embwenyola abuuza tabuuza mbweri baroyos baba bagenze okukola emirimu kiri unpolite okwebuusa ebibuuzo banange omulangira banange kati byogerako ki banange omulangira ulewedde mekano yagambye banange agambye nti musosola okuwebuusabuuzisa ebibuuzo ebyo kirabwa nti toyina mpisa era bo tebakyagala tebatera kibakola naye guno omulundi bakikoze bakuno omulundi bakikoze tebabifuddeko ebyobutaba na mpisa ne bakimubuuza kiki ekigenda mu maaso side eyo n'abagamba nti ffe twewunyiza munange ebyogerwa nti waliyo okusosola fente tubimanyi nti waliyo okusosola kubanga omwana Harry yagamba waliwo owooluganda eyagamba nti nno yeewuunya kala y'omwana egenda kuba etya eyo kati n'agamba omuntu oyo si queen n'agamba omuntu oyo si bba wa queen kati omuntu oyo ani kati bali awo baagala kumanya omuntu oyo ani kakati okusinga ku queen ebbaluwa gye yawandiika naga yeewuunya etabimanyi nako kati baba ne position ebintu ng'ebyo ebitongole ebinene biba ne position kati batekinze position toloza queen si wa bulijjo queen si queen nga boga queen wejindi we Kongo queen mufuzi president queen ye mukulembeze wenzikiriza queen aliogana queen colonialist nacho kimanyi kati amanyi kyayogera ne kyabatadde mu kati message girabe ntono giyazzemu queen yefanako giyayogedde kitakimanyi yeewunyo bakyavuddewa era bwetu bikijja okuva twajja kwa statement empya ate era Harry yagamba bano okugenda bategedde nti abantu bajja kubaawo bategedde nti bajja kuba tebikyali byabagwira nga mama waabwe yagwira abamawulire Bafaransa bali bapapala tebikyali ebyo baba bamanyi nti kati mbeera bwete ensi yakyuka amalwe bajja kujja baboogedde message ejja kuba bwete bano balina basatu kati bubwa bamutwala ku ssomero
ati abantu bakyalina baby oli omuto owokusatu yakula kati naye mulenzi maama yafaananye maama we kale yafaananye maama wate okusinga kale yafaananye nnyo maama we anti wano segwe yakingambye nti n'omuvubuka ono nga maama wokufa nga alina 15 kati ate oli omuto maama wokufa nga alina 13 mbu naye omuto batochadi nnyo era ye nekimwa ne trama nagamba y'obulamu bwa mami tagenda kola ki tagenda kusobola nga taliwo kale nga tugenze muri gaffe amalala ngenzeko Tanzania eri mukwano gwa Magufuli ali bubi ebyaddala Magufuli gwe baddusa mu nnaku eziwedde wiiki nga 2 ne bamuddusa mu Nairobi hospital ab'e Nairobi nabo baamutidde ne bamukwata olunaku lwajjo gayisa muli ya speed gayise ejjo olunaku lwajjo ne bamukwata ne bamutwala e India nagati kikafue Magufuli tatufiirako wano olaba yaddemu oxygen bubi nnyo era ne gayita nti bamamuli ne badduka nga bomanyi bamunonye mu hospitals e Nairobi naye oluvannyuma ne bamuddusa naali Buyindi India ekkiriza nti Magufuli ono mukwano gwa Buyindi bulungi yali ne prime minister wa Buyindi Modi yevuddeko ng'akyaddeko mu Tanzania era bamuddusiza dda ali mu kulabirirwa okw'amaanyi naye nga tekirimu kuwuzabuuza wadde okwewunaganya covid yaluma Magufuli jjukira yawaga n'agamba nti ye awangudde covid oluvannyuma lw'okunywa eddagala eryava e Madagascar era n'agamba bane nti covid yamuwangudde era bwato n'awaga n'aseka nga yeyagala n'okweyagala Magufuli covid yamuluma kino kiddidde covid okutta vice president w'ekizinga Zanzibar annex kizinga kikwatagana ne Tanzania nekironda obukulembeze obwakyo naye nga bonna batwalibwa Tanzania vice president mabegako yafa ne wabawo n'abakungu abalala baafa ekyaleetawo okutya nti yali covid n'abasista ababiikira abaafa gye buvuddeko abana era nekijjako okuleeta nti covid ekyaleeta Magufuli okkiriza abantu bambale mask Magufuli obulwadde bumuluma kyono kyaddiridde amuvuganya nno ali naye mu buwaŋŋanguse okuleekaana n'agamba nti bannange pulezidenti amaze wiiki nga 3 talabikako kiki ekiri Tanzania Tundu Lissu ono nno yavuganya ne Magufuli era n'awangulwa bubi nnyo n'aloopa ne bamusibamu n'okumusibako yakubye enduulu ezo ezavuddeko ensi yonna okubeera alert n'ezukka negamba Magufuli bannange ali kuki naye nga olunaku lwajjo bwazibidde bannamawulire naffe twadde netwetala Magufuli yadde addusiddwa e India ng'era ali mu intensive care ali mu kulabira ali ku oxygen nga kimutawaanya ye covid jjuka India erina obukugu nnyo mu ddagala era yemu ku baweereza n'eddagala lino erigema katusubire Magufuli ajjakwa naye nga Batanzania bo batiddemu nagamba Magufuli tafa Magufuli waba atuuse mu mbeera omusajja gwamanyi ataweena waba atuuse mu mbeera eri era batandise okuteekateeka vice president mu mateeka agaabwe vice president singa aba afudde vice president amalako ekisanja eky'emyaka 5 ye waabwe kyawukana amalako ekisanja eky'emyaka 5 n'abeeranga president era Samia Suluhu ali batandise omuteekateeka Samia singa ekibi kijja God forbid Samia Suluhu atandise okuteekebwateekebwa okubeera nga afuga Tanzania naye katusabe kireme kubeera bwekito kijja kuba kibi nnyo kuba Magufuli abadde emabega awo okugaana kino nakiri naye nga ago gemawulire gembadde nno batosaka ate nga tugezeko mu Japan olunaku lwawuli bajjukidde emyaka bwe giweze okuva tsunami empewo ey'amaanyi bwe yafuuwa ku nnyanja n'entambula y'ensi oba musisi bwe yatambula n'agoyagoya ebitundu byeyo ekyajjaka amazzi okubeera nga gabuuka ne gajja mu bantu kye bayita bo tsunami empewo ey'omuyaga ogw'amaanyi ogwatta abantu abawerako mu 2011 mu March wali bwe buti mu March 11 era munange nga tsunami afuuse tsunami esaidi eyo mawanga ageeyo era bajjukidde ne batwala n'ebimuli era prime minister abo yagambye kino tujja kgenda mu maaso nga tukijjukira ekyaliwo ku ggwanga erya Japan yakagwako ebibambe bibiri eby'amaanyi eddako mu sematalo yagwibwako ekya Hiroshima ne Nagasaki we babakuba bomu eri nabuzisa eyabayitira ettabu kati ekyasembeyo kyali kya tsunami ono eyatta abantu mu kiseera ekyo kumpi abantu 2,000 abakosebwa embeera eno ebyo nno bye byabadde eyo ate nga tugenzeko Myanmar no munnangeera abantu bakyagenda mu maaso n'okusaba gavumenti esobole okubeera nga eyimbula eyawangula kuba president omukyalo no bamwongeddeko emisango nti yabba zaabu
n'okubba emitwalo 6 egya dola era bagamba baba amagye gaga gamutaddeko musango egyo bo tegalina tabbu naye gakutte muntu eyajaga omukyalo no bamusiba oluvannyuma lw'okulonda era amagye ne gawamba obuyinza bwe gato ne gabweddiza gazze nno gagumba abantu naye nga ekitongole bya Amnesty n'ebyamawanga amagatte bivuddeyo naye ko byokulwanyisa bye bakozesa okukakanya obujagalalo bajjayo bya ntalo bajjayo ziri emizinga egyaakula ne bajja emmundu ezikuba ennyonyi ze bakozesa ku street okugoba abantu era bakatta abantu nga 120 mu mbeera eno y'okugobaganya njangu vaawo sijja kuvaawo era bwe bato bwe bali mu mbeera eyo naye nga bavumiriddwa amawanga gonna agasinga obungi yo mu Denmark ne Norway eddagala erigema covid lireese omutawaana erya AstraZeneca lireese omutawaana bwe baali kubi abamu bwe bafunyemu ka clot w'omusaayi okwesiba era naye tewabadde wafudde era ne baliyimiriza bamala okwetegereza gye lyavudde n'ensonga zonna jjukira waliwo entalo wakati w'abakozi b'amadagala gano buli muntu afitina munne n'awaayiriza erya munne n'olwekyo mu Denmark ensonga bwetyo bwebadde era ne Norway balinaaniganya abo eddagala lifuuse eddagala we ligizeemu akantu katono nnyo ne likolako obuzibu kuba erigemye era ensonga yonna bagirinzeemu naye era n'embeera we gubadde mu Estonia ne Luxembourg bwetyo ne mu kitundu ebirala ebyamawanga agalinaanya abakozeseza eddagala eryo kiyinza okuba mbeera y'obudde oba obulamu bw'omuntu jjukira bamala kukutegeeza oba nakutekebera kubeera nga ebintu byonna bikwasaganya mu Brazil embeera si nnungi n'akamu n'akatono nga bwe nagambye olunaku lwajjo n'ebya lockdown babivuddemu buli kimu bakivuddemu kubanga abantu baabwe bafa amalwaliro gajjudde Brazil ekintu kyaganye jjo olunaku lwajjo nagaye baafa abantu 2,907 ate luli olunaku olwaddira olwokusatu baali 1,902 leero bayingidde 3,000 abafudde today sigamba n'abajjo naye nga bonogamba leero bameka nti 3,000 Brazil bakivudde nako malwaliro gajjudde begayidde amawanga banne mujje mutuyambe ewaffe ekirabika kikyamye kakati n'ebya lockdown awanika tubibeereramu ki nga ate tulwala Brazil yetaaga kusabira embeera sinungi n'akamu n'akatono nga tugenzeko ate mu ggwanga erya Nigeria president asazeewo okuyimiriza amasomero gonna mu ssaza lye Niger oluvannyuma lw'okubeera nga abayaaye bajja ne bawamba abaana amasomero ne basaba ssente agaye gavumenti ejja kukola nkola yakusasula ssente amasomero gagira gayimirira aga secondary abaana badde mu bazadde baabwe tumale okutereeza ensonga eno bajja bawamba abaana 3 ne bawambayo 2 ne babawa ssente ne bataako kakati kifuuse muze era bagaye tulina okugulwanyisa gumala okuggwa n'oluvannyuma terere ngera tumaliriza e Rwanda nabo eddagala lyatuuse erigema era President Kagame bamugemye ne mukyala we olunaku lwajjo babakubye akavaccine ako era enteekateeka yadde ennungi bagenda kusaasaanya okugema kuno mu bantu bonna ab'e Rwanda nga naffe wano mu Uganda bwe kitambula twagala nkutwaleko ate mu mawulire gaffe aga Ben amawanga agatakyukanga ensi bwe yakyuka bo bwe babanga bya Stone Age basigala bakumisa mayinja basigala balya bikajjo nga abantu balya mmere enfumbe go gaagaana byewuunyisa katugendeyo tubalabe. Tuggalawo wiiki y'amawulire gaffe ag'ebweru olwaleero tugguse n'amawanga agamu kwago mu nsi agagambibwa okubanga go tegakyusanga mu nkola yaago n'asangwa nga ne bwe banneeyisa gagambibwa okubanga gakyali mabega ddala nga muno mwe muli agava ku ssemazinga wa Asia owa America ne Africa era nga mu mawanga agasinga ku gano gava ku kazinga aka Papua New Guinea ekisangibwa mu mambuka ga ssemazinga Australia byonna mu mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Amawanga gano nga tutandise n'agava mu Papua New Guinea mwe muli Huli Wigmen oba abasajja b'ekisunsu nga bano basinzira mu nsozi za Teri nga eggwanga ly'ab'ekisunsu ly'eryokubiri mu bunene mu disitulikiti ya Teripori mu provinsi ya Heru mu New Guinea. Bano babeera mu bibinja by'abasajja emitwalo 4 bagenda okuyigga n'okunoonya omubisi nga kino bakikola beesibye ebikoola nga bakozesa obukira bw'ensolo zino obubizi era nga face bazisiize langi ya kyenvu nga bano bagenda babiibya amazina ge baakoppa ku binyonyi nga zo ensiisira zaabwe mwe basula bazibikkisa enviiri zaabwe. Eggwanga eddala erya Chimbu Skeleton Dancers oba obuwanga obubiibya obw'abakimbu nga na bano
basangibwa ku kazinga ka Papua New Guinea. Bano bagambibwa okubanga batiisa era bitono ddala bibamanyiddwako, naye nga abafuna omukisa okubalabako bagamba nti beetonaatona nga obuwanga era babiibya nga bwe bakunnumba nga bw'obatunuulira olabira ddala obuwanga obutambula. Mu New Guinea era mwe musangibwa aba Asaro mu kitundu ekya Goroka, nga bano beesiiga ttosi erimyufu kibagamba nti libafaananya emyoyo era ekitiisa amawanga amalala okubenganga, ng'era bano bo baazuulwa emyaka 8 emabega. Kuliko abakazak Golden Eagles Hunters oba abakazak nga bano bayiggisa mpungu, basangibwa mu province ya Bayan Olgi mu ggwanga lya Mongolia. Bano basindika empungu okuziga kye banaayigga era zino bwe zigenda ne ziziga nga zikomyawo obubaka. Abakazaka basinga kuyigga bibe embwa ez'omu nsiko, ng'era bambala maliba ga nsolo zino ze baba bayizze, nga omwana waabwe ow'obulenzi okutandika okugezesebwa okuyigga aba ku myaka 13 ng'asooka kubakakasa nti asobola okusitula empungu eno okugituma n'okukomyawo obubaka. Abalala ku bantu bano be baahimba abasangibwa mu ggwanga lya Namibia, ebukiika kono ne mulya Angola mu Maserengeta. Bano balunzi ba mbuzi n'ente, ng'era bano bamanyiddwa obutazikiza muliro gwabwe ennaku 7 essaawa 24, nga bakyala okulabika obulungi beesiiga ettaka erimyufu essaawa 24, nga n'okunaaba bagenda ne basemberera enkoomi oba omukka nga bo tebakozesa mazzi. Olwakadde nno eyo y'emu ku mboozi gye tukulaze ku mawanga agasangibwa mu nsi eno agagambibwa okubanga tegakyusanga nkola yaago okuviira ddala mu biseera eby'emabega, nga n'olulala tujja kwongera tutwongere abantu bano. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Yabukedde afulumye dda akatabo ka kaganzi kolina okubeera ng'omanya P4 ne P5 nga mbuze ennaku meka 2 mu ziizo muddeyo okusoma. Bukedde yeegamba ejja basomeseza waka kubanga ajjukira bagamba nti ejja kuba bibuuzo mujja kuddayo nga bayita mu bino bye musomedde mu mpapula bye bajja okuyita babuuze musomesa agambe sekirime tojja kuyita sigala mu P4 ate sigala mu P5 luli gye wali oyosezza. Kakati munnange mugire nga musoma ebintu babitaddemu dda mu ebiri. Mulimu ate munange emipiira ogenda bisanga mu firimbi naye bagamba nti no table n'emipiira bagambye emipiira okuli sente za betting bagikumenyedde mpolampola katabo kalamba. Katabo kano kajja akadirisa mukamanyi nnyo ani asuula bwe bagambye ateta anasaasira Mourinho. Moyes alina ekonda ku Man U, Arsenal versus Spurs biri wano. Jogo lya Mourinho tebajja ligumiikiriza. Ate nagamba Milani njirinako ennugu gatuso so naye wabala yempalana cases ene police mutawine mbiru ani asinga akawowo wakiso Giants serinze ekibonerezo bya mupiira ebyo byowulya twogerako eri ku form ne Man City nyivo byonna biri wano. Mwana wamwe Masembe wali Brian omusajja waki bakaita kyo wa betting agambe Rio jiwe wini yaga jiwe wini gono manya kyono muwa bande mbi mu bugenyi n'ekyo oboji wagimanye kali balina olulimi lwabwe lwe babetting. Ate era n'abanaffe bagala sports babitegeera bagamye bamenye enju ku malaalo age yali meya we Nkokonjeru. Anti wulira ensiri ziremeseza abayizi mu kaliro ne Buyende. Gavumenti beko kyekolawo kufuira kola ki nakuba butimba MPB bakole tugenze kubukedde muko kusookamu apeje soka katwegaze P4 ne P5 bagamba wakamweri nkujukizani kati olabiko buzalina ku 25 wa P4 ne P5 omwana wadde ku ssomero togamba nti sima government yakyusamu government yafulumya list ne timeline abana bagenda okuddayo P4 P5 naku 26 mudayo Apple wiki esoka tugenze bagambye nti no afudde ani enfa ya kansala etabudde abantu chala uno kitalo nnyo banafe Salaweri Kasanda yagenze kuziika ne bawandika ku Nabira engeri gye yava ankole n'afuuka sita mu Kampala amuzala ankulisibu lulimi luli lwagambye iwaabwe abagane baramuleba olulimi luba lutegerekeka kitegeeza Sempala abaala bangazi kasita abadde alabangazi gwaludde naye tugenze wamma baserebu abakubye ekyeyo ate nekikwatayo Luzinda umwali akuba ki Rwanda kanti asoma bali asoma bwa nange nakira banti asoma bwa Nancy bala bagamba yafuna pasta
byonna byonna mbiruya mu ŋŋambo nange sibimanyi gundi gyali ne gundi omusajja afono obusoga afande gundi megadi gyali naye gyali eyo ku kyeyo ne gundi omulenzi ono Karim Sava mujjukira Sava Karim naye gyali kale yonna engeri Nabila gye yayingira ebyobufuzi bagamba ensibuko y'amabanja evaawa bagiwandiise emu ku bintu bya muzaata bitwaliddwa abamuli olusegere Kulthum yataddewo edduwa nga 13 baseeka bagamba tebagimanyi isoko nterezemu ku dduwa baseeka yabasalawo edduwa so gisabira muno anti kati muntu wange nemplanning ekintu kyange banayi tulinawo okusaba tugenda okusaba kati abulizi basobola kugenda bagamba tosaba waliwo okusaba konna kwe baali bategese okugenda okuba ekibuli wadde kukyayimiriddemu kati alunanyigawo okukwe ekitegeeza nti abanga asazamu enteekateeka yaabwe ate abadde mu ntalo ate anyigawaawo ate akunyigiramu waka ate era waalina amaliza agambe nti edduwa yaggwa ngeyaba iteweddeewo oli yali seeka ye obuvuyo bunaakoma seeka tomalaga duwayi toyinza kukusa nkukusa seeka kubanga aba n'abantu seeka alina abantu ate seeka kakati no wewali obuzibu nti edduwa tebagimanyi yali ye agamba amabaluwa nti mujje mu dduwa akola mu state house asindikiddwa kitalya uno ye Kashunyera kukono ne Rutagengwaga yanyaga kiki mukaguli ku kooti g'amagye emakindi kuba kunyaga ebisere bisinga kale genda okulebukedde ebisinga mu ebiri new vision jajja empapula zonna naye tumuyina bannaffe bali luzaatu balamusaako bannaffe ate abali matendekero ag'enjawulo bali ku zi reception ng'okeerako n'obeera bwoti noenda abaana wetegereza nawe tukubuuzaako n'abaana abakooye waka nammwe tubategeera bagambye nti nno ate 10 amasomero gagenda kufuna laboratories za ICT labs zigenda kufuna amasomero agaddeko kyazanga muli mutya mugenda kufuna CSS kyazanga naliyo juzaawo nali mukaalo ke bayita nkoni ne bakutumira nnyo abaawo manyi kyazanga obutali balimba nga bagamba nti mukuŋŋaano fa firimu nti kyazanga abantu muve mayumba mujje olaba kiddola nawe wakirabako nga abakazi bali embuto abakazi bali mbuto n'abaana n'abalungi kakati kyazanga wali abakazi abali embuto bangi wali abakazi abalungi bangi abaana bangi abasajja abwe tobalabako batono tobalabako kati niwewunya abafuuse embuto be bani wali abawala bannange kyekitundu ekikyasinze okkiriza ate gwalaba wawala gwalaba tusisate ne walaba mugambye kisinzira mu Uganda ate walaba wawala eka naawe kikyatambula kyazanga mwesime ne kati baba wadde labu ICT lab kyazanga baba wadde ndoza singa mukama tie batondera bakazi basinga kati muwotera kwanye kona ate mwesinga mwesinga muli kuva kwanga kintu ky'abakazi kibasanyusa kale Kenya akasooli ya mutadde naye neteekako kwakulizo buyitirivu nnyo okumutuusaayo eringeereta atutadde egenda kulina kwa certificate olina okuba nekiki kale kasamu amutadde bagambye manya MPO bakwadikidde ku Sauda alibaawo ono Sauda alibaawo weiganga MP yayita mu kubakyala ayina sister we tava kuchancha nali muleseko wano nga birthday ye na sister we Amina aliyo naye atuba Nancy police ate wadde police wadde sempala baluwa bawanabira ata ave mu maka bajimuwa nti kati kakayanira kati we babiri mu kooti be bagendayo sikyo kati kooti egamba musoke mu debbali kale buli mwadde ebbali tukoleki tumalize ensonga President Aise Kadaga ku byakasooli byonna biri mu the new vision afulumye olunaku olwaleero byonna tugenda ogulema muri new vision ojja bisanga China emazini yeddiza Hong Kong egambye nayo okulonda kulina kugoberera byo byonna biri mu twatu mu tulene ebbeeyi ya siringi nayo osobola okubeera nga ogitegeera. Yes, be yasinga bayimidde dola bwazibidde jjo nga tekyuse nnyo dola eno tekyuse n'ebintu birinnya ebintu nagambye nti ebintu tugendemu mwawo mu bintu birinnye esukaali yalinnya sabbuuni yalinyidde ddala n'olwekyo obanga oli waka manya nti sabbuuni yalinnye oyinza okuba mugulira mu bitole nga tokigendera kati ye oli atunda wadduuka ajja kendeza ku kitole ojja kabasukali ng'alinnye ajja kendeza ku kitole kino sayizi asobole okuyitawo
kuba kyongeza kiyinza omulema naye ng'atambata nogo lita yeeyongeddemu shillings 5 awo mu ngeri emu etaategerekese ate n'obutto ne bweyongera shillings 12 lita yagenze ku shillings 7 n'ekyo gwasiika ate ennyanya zakendedde ebintu byonna ebitagenda bulungi namusana byakendedde ennyanya zakendedde greens zakendedde ebintu nga french beans byakendedde ebintu nga cotmeal bikendedde kubanga omusana gubadde mungi paka ate ogunagenda bijja kudda kubanga yabaddeyo mubungi ebintu okulinnya walina okubeerawo minister of trading ajja annyonnyola abantu mu nsi ezindala bajja ne banyonnyola kino kirinnye kino kiyize bwekiti kino ensonga bweti ensonga abantu bazitegeere kubanga ennyingi za ntono transport atwala ssente nnyingi ate n'ebintu byetukozesa mu bulamu bwalijjo birinnya obulamu babukaluba embeera eba etuuse ku ginnewali nolwekyo dola yo teyalinnye naye ng'ebintu bwebityo birinnya kitegeeza ebikozesebwa waliwo ekiriwo kati ate bw'ogattamu nabino ebyakasooli abantu mwe bajja akasente obudde buba buzze ku bunaabwe nolwekyo minisita Ameria kyambadde yeetaaga okuvaayo awamu ataase ebintu ebimu bitambule bulungi kiki ekyavuddeko sukaali okuliyongeramu sabbuuni okweyongeramu nebutto bitambulira wamu abatera okukola sabbuuni n'obutto biva muli byebikola kino kiki ekyabadde ate gamata ki ekyabadde guyinza okuba nagwo omusana ne transport bitera okukosa nnyo beeyi tugenze bwe tutyo kasita ogitegedde naye nga tekyavudde ku ddoola ate kyavudde ku kirala atugenda ku mukyala owa leero era nga tugenze ku bakyala bambi oluusi aba baagala okuzaala ku babebi nga tebazaalangako abalolede oba obalina ng'ate oyagala kwongerako kakati kibi nnyo okusiba oli olubuto nga talwetaaze kubanga abakyala bamu bakikola gamba nze nja muzaala n'omuzaala oluusi mba mukwano tekirina buzibu naye waliwo omuntu gw'owulira ng'awalira waliwo omukyala omwami bamuyita John Cena John Cena oyo wa wrestling mu America eyo era mu Hollywood fact sente bazirina basajja bagagga bazibu yafuna omukyala n'omukyala gwe yafuna nga bagenda nakukola embaga bwe bati nga naye azanya wrestling kakati omukyala agenda owulira omusajja agamba nze saagala baana saagala kuzaala ono naye yesikamu nagamba yi ate gwe ngenda ofumba tayagala ku baana awo yewe yakomya ekintu namugamba oba tayagala nze kankute era embaga teyabeerawo baali bayise mu kwanjula bitwale byokwanjula ene waffe nga byonna biwedde embaga teyabeerawo n'amuta kubanga yamanya nti alina ekintu kyatayagala ate yekyakola ki yekyayagala kakati otwogera yafuna omuntu omulala yafuna best friend ogwe basoma naye ne bazaala omwana era bamuzadde wano emabega ku mwana wakati ali myezi nga 8 kakati omuntu muwulize nnyo ebigambo byayogera nga muli mukwano abantu amu waliwo ababiddingana nakiddamu waliwo wakyogera n'ogamba oba yali akooye nakiddamu nga takooye nakiddamu nga mwina gye mulaga bw'owulira nga tekikwataganye nnyo nakyeweetaaga tolowooza nti omuntu oyo alikyusaamu bw'ona omusibako omuntu gw'atayagala bebaba naboolaba taata wakusika busisi bambi ate nekikosa omwana kubanga omwana alaba ku ssomero banne bataata babe bakola ki bakirimu nnyo bafaayo bamwagala bababuusa bakola ki koma kikosa omwana gwoyinza okuba wakiisaawo nga paasiyo nga okyagadde bwotyo naye oliye ajja bambi tekimukolera bulungi kiba kirungi ne mukkanya abalamu bamu bafumbo nagamba anze nkoyo okuzaala nze maze omukazi nagamba nze njagala 7 ko abasajja nze njagala 5 owulira kati bana abaala ababiri abagirako ne baba balutalo ate ne bajja era ogenda okulaba laavu y'abana ababiri abaana tagiraga nnyo takirimu nnyo bakimusika babusibi naye nga kinyuma nnyo nga mukanyiza abagulaze ntayagala mukole bukozi birala nawe tomumuwa kubanga ati waliyo abagala era ojja basanga oba wakinga tayagala tumuwa oveeyo ogenda bazaale tomuwa kugambye olaba ekigendererwa kyo tekikolagana na kiki tugenze ko yazaalibwa Norbert Mao yesimbawo kuba president asirise yagamba ajja kuvaako yawakanya byava mukulonda ate teyabikkiriza yagamba ajja kuvaako wataliweza abantu 3 bagenda mu parliament tebaawera bwe bataawera n'agamba nti ye ebyokulonda byalimu akavuyo tajja vaako katugende tekwali kwa ddala ani azaalibwa mu kyenkya ani azaaliddwa gwe tutuuseemu leero tubaleetedde munnabyabufuzi Norbert Mao naye nga mwenna abaazaalibwa naye tubayizayiza okutuuka ku mazaalibwa gammwe tubwebaza okukeeranga bulijjo ne muteekako Bukede TV. Omwami ono Norbert Mao yazaalibwa 12 Maachi 1967
mwami munnayuganda era abeera mu Uganda essaawa eno akola omulimu ogw'obunnamateeka so ng'era munnabyabufuzi ye pulezidenti wa DP okuva mu mwaka 2010 yaliko chairman owa LC5 owa Gulu district. Yazaalibwa Gulu, taata we yafa mu 2016 naye nga ye yali Dasman Okisinia. Yali musajja mu kyoli ate maama we yali Munyankole. Mao yasomera mu eri primary school e Jinja n'asomerako e Wairaka College Jinja gye yava n'adda e Namirian College mu 1982 okutuuka 1988. Yadde Makerere University mu 1988 okutuuka 1991 n'atikkirwa mu mateeka naye nga bwe yali akyasoma yabeerako nga ye president owa Makerere University Students Guild wakati wa 1990 okutuuka 1991 era yaddayo n'asoma n'afuna diploma mu legal practice okuva ku Law Development Center mu 1992 ate mu 2003 yadda mu Yale University mu New Haven okuva 1992 okutuuka 1994 Mao yakolanga associate attorney mu Kabugo and Company Advocates mu 1994 okutuuka 1996 yali mu Uganda Law Society mu office ey'eggulu mu 1996 yalondebwa ku bukiise obwa Gulu Municipality era bwe yali mu Parliament yali ku kakiiko k'amateeka aka Parliament. Bwe yava mu Parliament mu 2006 yalondebwa ku bwa ssentebe bwa LC5 eggulu. Ng'ogyeko ebingi byakoze yagezaako okulaba nga entalo mu mambuka ga Uganda zikoma okuyita mu kukwasaganya enteesaganya wakati wa gavumenti n'abayeekera abakkonye. Mu 2010 ng'amaze okulondebwa ku bwa pulezidenti wa DP yavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okwaliwo mu 2011 era ye Olala Otunu ne Kizza Besigye be baawakanya obuwanguzi bwa pulezidenti Museveni wadde ng'ebibiina ebyetegereza oba ebyalondoola okulonda byali bigambye nti emivuyo egyakulimu gyali mitono ddala nga gyali tegikosa byava mu kulonda era ebyali birangiriddwa. Kinajjukirwa nti ne mu kulonda kwe twakamaliriza okw'2021 era Mao y'omu ku baavuganya ku kifo ky'obukulembeze obw'eggwanga. Mao yalina omukyala Naomi Acheng Odong nga balina abaana babiri naye baayawukana mu butongole mu 2019 nga bamaze emyaka 16 mu bufumbo. Ayogera ennimi okuli Luo, Luganda, Lunyankole n'Oluzungu nga zonna azoogera bulungi. Mao nga tumuvuddeko tutwala omukisa guno ate okuyozaayoza Sheikh Kiyemba Musa olw'okutuuka ku mazaalibwa ge. Abaana be bamuweereza obubaka obumuyozaayoza bagamba nti bamwagala nnyo, baagala asanyukire mu mazaalibwa ge yeewulire nga muntu wa njawulo, baagala ajagulize mu lunaku luno, lunaku lwa nkizo nnyo mu bulamu bwabwe ne mu bulamu bwe. Abaana bamusabidde okubeera taata omusanyufu, omwami omusanyufu buli kiseera, okubeera nga yeeyagala yonna gy'anaagendanga oba mambuka oba maserengeta ebuvanjuba n'ebugwanjuba bagamba nti byonna babimwagaliza. Bamwebaza okubeera taata omulungi, okubeera mukwano gwabwe omulungi era okubeera omuwabuzi waabwe omulungi. Allah bamusaba nti Sheikh Kiyemba Musa ayongere okumuwangaaza. Obubaka buno buvudde eri batabani be ne bawala be kuliko Kiyemba Ahmed, Kiyemba Musa, Kiyemba Muhammad, Naluwoza Madina, Nakiyemba Amina, Nakiyemba Jamira, Nakiyemba Salima ne Nakiyemba Lukaya bonna bagamba nti bamwenyumirizaamu. Mu ngeri y'emu leero mazaalibwa ga Sarah Mukasa Kalumba obubaka obumuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno buvudde eri omwami we, abaana be, bazzukulu be n'emikwano gye. Omukyala ono nti atya Katonda, alina omutima ogwagala okuyamba abalala era ng'abayamba. Ayaniriza buli omu ewakaawe ate nga musanyufu tebakimukaka bukase. Mukyala mukozi nnyo era ababeera naye bamwenyumirizaamu olw'ekyo. Mu biseera bye eby'eddembe ayagala nnyo okumala obudde ng'ali ne bazzukulu be abanyumiza ng'era azannyamu nabo. Ayagala nnyo era okwenyigira mu mirimu egy'ekkanisa mu biseera eby'eddembe mu byokulya nti awomerwa nnyo enkoko ne sausages. Abamuweereza obubaka bali be twakugambye omuli omwami, abazzukulu n'abaana bonna bamwebaza olw'okubeera ekyo kyali n'olw'okubeera omuntu omulungi eri obulamu bwabwe. Bamuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge, birungi byokka bye bongera okumusabira. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Mulamagunda kwe tubaako Mufaliri Mpagi aba yazedde okuva eri e Masaka Matanga
Faridi kyekiri mu byemizannyo ekiri byemizannyo Siraje yembeera omupiira ogenda okubeera olunaku luno olwaleero wakati wa klabu ya KCCA etendekebwa Mike Mutebi ne klabu ya Police FC etendekebwa Budala Mubiru. Ekifudde omupiira guno okubeera ogw'amaanyi nti bonna bakozesa ekisaawe ekyawo Lugogo ate Abudala Mubiru ne Mike Mutebi wonna batendekawo klabu ya Kampala State Council omulundi gumu. Abudala ne bamuwa omulimo yali deputy wa Mutebi n'agamba asisobola kugenda mukama wange temuyinza mugoba atenze ne mumpa ekyo tekikola. Mukama wange ajja kuzimba omutima mukama wange ajja kuzimba omutima okitegeera nze mbeere nkulire ttiimu ng'oli abadde ng'ate mukama wange mumugobye n'agaana omulimo yagugaana. Olaba oyo muntu abamukuze kakati bebagenda okusinkana tebagenda kubawumbirayo bonna basamba kawowo omupiira gujja kunyuma Lugogo oli siniya omupiira gwe sansi waabwe atikokinga y'omu kale Faridi tugenda kuleta omulamu gwe tutambuliddeko olunaku olwaleero teguli nnyo byamawulire naye nga gubaddemu ojjukira nti pulezidenti yajja ate ebintu bingi n'ate ababooda otulula ku booda kakati takisi nazerabira tutula kumutta abantu aba babiri kakati ekireesemu obuzibu esente empitirivu abantu zibatambula abantu bakyatambula abaana baddamu okusoma tegyeyongeranga kati omusajja akubya n'essimu n'agamba nze ndi jjinja gyenkula ne banzaala bushenyi alina kyakolayo nga bw'omanya abantu baffe bayiiya naye kinnemesa okudda ewaffe lwansonga neetaaga emitwalo 12 okugenda obugenzi n'okudda gyemitwalo 24 sina sente zenfuna sisobola era abantu famire yange ningeeya gikyayireyo kakati ni wano mu kibuga wana abantu atambulya kasanvu kana sente zino zitufuna tezeyongera ng'ekizibu tekyandibadde kizibu nti sente zofuna twayinza okuba nabati bafuna naye emirimu gyonna egimu gyafa abala sente bazikyusa kati ng'abasomesa tukyasomesa omusaala mulamba ndio ng'akolera gavumenti bamusasula kibajjo mu university okusasula koko kulabika kufunyo balekyala bana atena n'okwabika kakati ne transport kutereza kano bwentula mu taxi kenkana wa boda gwe ninanyi ndaba bali ku boda nga beekutte mu owa boda kyali bwekiti nti owa boda president yayisa n'agamba nti owa boda alina okuba nga yina masiki ne element kitegeeza nti omumu aba agusibye ng'asibye n'ebirala ataddeko element naawe kenyini n'oteekako masiki naye Siraaji abantu mu taxi ogenda n'otunuulira n'olaba nti taxi space yali ntono naye nze kyensuubira nga bannasayansi bwe bategeerera omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ku bya covid era baveyo bannasayansi bamugambe nti pulezidenti okugema bwe kuggwa omuntu owokusatu muteekewo omutto guno guleme kusigala nga mwereere bwenteekako masiki buli omu n'abakubibye temugenda tugenda naye kati ekyo pulezidenti yalina okyogera anti kati tumukubira tochi kubanga tabeera yeno wansi tubeera mu bantu ate pulezidenti kyaba amanya nti nze waliwo stage zemmanyi nga zo zaddamu dda okutikka abantu abasatu ne sanitizer gumutaxi oliolayiko sanitizer okuva ebbanga kati okyali mu taxi nze nyina we nagenze woofiisi nga ya gavumenti nenninya kantu bwenti ngenda okunaaba nga n'abamazzi makalu nga ne sabbuuni temuli va ku ekyo ekyo ng'okivudde nako bano abatakisi abakuuma kiri tebatya covid batya wa trafiki okubakwata aye wa trafiki waba abakutte naye era charge sheet ebeeraawo n'amala n'otema era nyina gye nabadde ngenda nga ndi mu takisi ne bagamba twalengedde abasirikale masiki olwo nga abantu webaziteekako ate nga agenda bakwata ye tagirina kale katuteese ku ekyo tukole tutya embeera tusobole ogitereeza bazizeemu omuntu owokusatu naddala baasi omuntu okulaba emitwalo 14 ng'agenda kati oba osooka nolowooza gogenda olaba omwetaaza ki anaakikuwa kirengera bakasitoma obutadda mu kibuga kugula bintu tusobola kubafuna kuba abantu babujjo kinyiga nnyo omuntu wabujjo naddala atalina mmotoka ye kiba kimunyiga okukamala kale omulamwa gwaffe guteeseho ogenda ku Facebook osobole okubeera ng'oteesa ogende ku mikutu gyaffe egy'enjawulo katumulemu tudde n'ebyemizannyo nawe osobola mu kyenkya kutuusibwako jangu wewandiise kati ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education NECO ekifo ekinakuteekateeka okusobola okwetandikirawo emirimu mu kifo ky'okuginoonya nga tukusomesa emirimu egy'enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli journalism and mass communication
kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi ya Brenda Ssekabembe katulabe butya bw'asobola okukwasaganya amaka ne bizinensi kubanga alina n'abaana. Ono atubuulidde bimu ku bikyasinze omusoomooza ng'omukyala era n'atulaga engeri gy'asobodde okuyamba abantu ab'enjawulo naddala abakyala mu biseera bya COVID. Waliwo n'ezimu ku mboozi z'asobodde okuwayaamu naffe ezikyasinze okumunakuwaza naddala mu biseera bya lockdown bwe yali agezaako okuyamba banne abaali batalina kyakulya na kukozesa. Oluvannyuma Brenda akubiriza abakyala okuvaayo batandika okukola bakomye okwekuumira ku ssente z'abasajja kubanga tomanyi kiki kiyinza okugwawo mu maaso eyo wakati wo naye. Totya kutandika na kitono ojja kubeera muwanguzi. Yampola emitwalo 2.5 sobola okukola keeke ezo 2 endala ze baali bansabye. So bwe nazikomyawo ate n'abalala mu kizimbe ne bansaba. Awo nendabuka ne ŋŋamba sobola n'okutandika okusaba abantu bensanze ku kkubo bemmanyi. Era nga we nkusanga ku street nga nkuyimiriza ne ku church ginagendanga nga buli omu asobola okumpuliriza nga mugamba nfumba keeke. So mpola mpola nga mbayo ne bu order 2 3 mu wiiki nga mbufumba. Kale nenfuna n'omulimu wadde omulimu ogwo gwali gunsasula emitwalo 15. Kale weewonye graduate nga nsomedde emyaka 4 ng'ate omulimu guli nalukolongo nga nina okulinnya taxi 2 ngende nga wayitawo wiiki 2 bampa emitwalo 7.5 then after wiiki 2 endala ne bampa 7.5. So kati ne kimpaliriza okusindika ennyo keeke nga buli gwensanga kubanga ezo sente zaali zimala transport yekka naye nga buli gwensanga mu kkubo nga nkola omulimu gwange nga nina omugamba fumba keeke. So business eno ezeekulira ku kye bayita referrals kugamba aliddeko n'awoomerwa ate n'agamba omulala. So olwaleero kale wakati awo nakola emirimu nga gya mirundi 3 mu Uganda. Ne ogwasembayo bagunkobako bugobi. In fact kyali unfair kugamba omuntu nga watakusanyukira kubeera mu mulimu n'alaba n'akola buli ekisoboka okulaba nga akusindika. Naye bwe ntunula emabega ndabira ddala nga okungoba ku mulimu kyekyasingayo okuba ekirungi kuba ate tekyandi nsindise kwenoonya kulaba nga nkuza kino ekyange. So bwe nagobebwa ku mulimu neŋŋenda nensalawo nti kankole masters bwe neeyongerako naafuna nange emirimu mbeere boss. So kwegenda e South Africa naye awo nga bizinesi ekuzeemu nga nfunyeyo n'abakozi 3 era nabaleka nga bakola nga ninnya ennyonyi n'enkomawo ku Friday nembeerawo weekend oba tukoze embaga neninnya nenzirayo ku Sunday. Kyali expensive naye nga kyali worth it. Ate nga n'okubeera e South Africa kyabikula obwongo bwange eri ebipya. Omanyi tosobola kuteeka value gy'ofuna ng'ofunye exposure. Okugendako eyo mu mawanga amalala omanya bo we bakola ebintu byabwe n'olaba ebisingako gwe ku by'omanyi kwegamba kirungi nnyo exposure. So eyo exposure nagifuna nga ndi eyo ne mmanya nti okay osobola okujja ebirungo ebisingako mu nsi eno oba eno endala waliwo technique ezisingako kwegamba neŋŋenda nga mbuildinga ku kitono kye mbadde mmanyi paka we nakomawo. Nawe osobola mu kyenkya kutuusibwako jangu weewandiise kati ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education NECO ekifo ekinakuteekateeka okusobola okwetandikirawo emirimu mu kifo ky'okuginoonya nga tukusomesa emirimu egy'enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli journalism and mass communication